Right Honorable Anita Among, the Speaker of Parliament, who is representing the guest of honor. Dear Speaker, let me invite you to address the congregation. God bless you. Let us welcome her as she comes to address. The Archbishop of the Church of Uganda, His Grace the Most Reverend Dr. Stephen Kazimba, the Archbishop of the Anglican Church of Nigeria, His Grace Henry Ndukuba, who is also our guest preacher today. I must say thank you so much for the message you delivered. Those who have ears have heard. Thank you so for the message. The honorable ministers, the members of parliament, current and former, the bishop of the diocese that comprise Rwenzori cluster, that is celebrating this year's Martyrs' Day. All the bishops that are present here, the various leaders and Anglican Church in your respective capacities, our beloved pilgrims, all guests that have been invited in your various capacities, you're all most welcome. Right Honorable Speaker, amenye abakulu mwenna mu biti byammwe era beebaza abalamaze okujja wano. The Lord is good. The Lord is good, and all the time. Wow. Thank you. Archbishop of Church of Uganda, we want first of all to congratulate you upon finishing the date that was in Equity Bank. Ayozayozezza Archbishop waffe Ssaabalabirizi wa Uganda okumalayo ebbanja eribadde litubanjibwa banka eyo Equity Bank. And in a special note, I want to thank His Excellency the President for making sure that the debt has been cleared. We want to thank him so much. Era yebazizza President waffe olw'omukono ogw'amaanyi gw'ataddeko okulaba nti ebbanja lino. And that shows that Uganda is a Christian country. He believes in the church. Era ekyo kiraga nti Uganda eri ku musingi ogw'eddiini era tukkiririza. I want to welcome all of you for this year's commemoration of Uganda Matters. Abaniriza mwenna okujja wano ku mwaka guno nga tujjukira abajulizi baffe. Faith knows no boundaries. Era okukkiriza tekulinaako nsalosalo. Regardless of where you come from, we still believe in one God. Oba ovaawa oba wa ffenna tukkiriza mu Katonda omu omulamu. And when the preacher was preaching, I realized we have the same problems and we can have the same solutions by believing in God. Omusumba atubuulidde ekigambo abadde atubuulira era nakkiriza nti ddala ffenna tukkiririza mu Katonda omu era tulina ebizibu ebifaanagana ffenna. We take delight in the goodness of the Lord in enabling us to gather here today with our unwavering faith, devotion of our Uganda Matters. Twebaza Katonda omulamu atusobozesezza okuŋŋaana wano nga tujjukira abo abajulizi abaafiiririra ensi yaffe ng'era ffenna kati kwe tutambulira. I would like to congratulate the Diocese of Rwenzori, the Rwenzori cluster, Njagala okuyozaayoza Diocese ya Rwenzori for having this fantastic animation. Olw'okufuna omukolo guno ogw'amaanyi. And I want to congratulate the Diocese of Northern Uganda,
era ayagala kuyozaayoza dayosisi ey'omambuka for getting an opportunity to host next year. okwewangulira omukisa ogw'okututeekerateekera omwaka And ogujja. as government, we want to pledge our unwavering support. We Era will nga support you. gavumenti twagala okwongera okweyama obutaweera okukolera awamu n'okuyamba mu nteekateeka eno. The theme of today Omubala gwaffe ogwa leero resonates with what is happening in our country, era gulaga ekyo biki ebyo ebigenda mu maaso mu nsi yaffe. where our traditional Christian beliefs, the norms, and family values are under threat. We tulabira ddala nga mu maka gaffe ebyennono byaffe okukkiriza mu Katonda biri mu katyabaga. Those who stand for the truth are threatened. Abo abanywerera ku mazima bali mu kutiisibwatiisibwa, They are criticized. bali mu They are opposed. bali mu They kuwakanyizibwa, are misunderstood. bali mu They butategeerwa, are sanctioned. bali mu They are even kuduumirwa. accused or rejected. Oluusi oba oli awo ng'era basuulibwawo. But we want to tell Ugandans, Naye njagala okubuulira bannayuganda we will mwenna, stand for the truth, tujja kuyimirira ku mazima for the good of humanity. olw'obulungi bw'ebitonde bya Katonda. Fellow Christians, Bakristaayo bannaffe, I am here to play a delegated role, nyimiridde wano okukola omulimu ogwantumiddwa, to represent the head of state, okukiikirira omukulembeze w'eggwanga our fountain of honor, asukkulumye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. who was not physically able to be here, Tasobodde kubeera wano naffe mu buntu, but is with us in spirit. ali naffe mu mwoyo. I will now take the opportunity Kantwale omukisa guno kati to deliver the President's message verbatim. mbatuuseeko obubaka bwe nga bwe yabwewandiikidde. Speech by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of Republic of Uganda, during Uganda Matters Day celebrations, Namugongo Shrine, dated 3rd June 2024. Okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga ow'ekitiibwa ennyo Yoweri Kaguta Museveni ku mukolo ogw'abajulizi e Namugongo ogw'omwaka guno ogw'2024. Fellow countrymen and countrywomen, Bannayuganda bannange, and especially the Bazukulu, naddala abazzukulu, I join the Balamasi, the pilgrims. I join the pilgrims njagala okwegatta ku balamazi from different parts of Uganda abavudde mu bitundu and those by'enjawulo, who have traveled from outside Uganda awamu n'abo abavudde bweru wa Uganda, to commemorate the Matters Day in Namugongo. abazze okujaganya oba okujjukira I okuza olunaku. thank you all for honoring the memory and the legacy of Uganda Matters. Mwebale nnyo okujjukira n'olugendo luno olw'abo abaatufiirira abajulizi who were executed by Kabaka Mwanga abaatirimbirwa Kabaka Mwanga because they refused to denounce Christianity. kubanga baagaanira ddala okwegaana. This commemoration is important because the persecution and the death of the martyrs did not stop to spread Christianity in Uganda and other parts of Africa. Luno olunaku lukulu nnyo okulujjukira kubanga okutirimbulwa kw'abantu abo tekwakomyawo okusaasaanya enjiri mu bitundu eby'enjawulo mu Uganda ne bweru wa Uganda. The blood of the martyrs watered the seed of Christianity. Enteekateeka y'abajulizi bano kwateekako akakufulu kubuulira enjiri eya Uganda. It was therefore not shed in vain because their deaths served as a catalyst for the growth of Christianity. Okwewaayo kwabwe tekwagwa butaka
kubanga ne ku mulundi guno tukyayimiridde ku kwewaayo kwabwe mu kusaasaanya enjiri. The early church believers were subjected to prosecution. Abo abakkirizanga baabawa ebibonerezo eby'okuttibwa, Imprisonment abamu baasibwa, and execution abalala baatirimbirwa at the hands of the Jewish religious leaders and some rulers of the Roman Empire. era ng'abo baakikola mu mikono gy'abo Abarooma n'abalala abaaliwo abaali bakkiriza. One example in the scriptures is the martyrdom of St. Stephen. His death is recorded in the books of Acts chapter 7 verse 59. Ekyokulabirako kyekyo ekya St. Peter, St. Stephen. St. Stephen, St. Stephen. St. Stefano. Yes, his death is recorded in the book of Acts. Okufa kwe tukulaba mu kitabo eky'ebikolwa by'abatume. Chapter 7 verses 59. Essuula ey'omusanvu n'olunyiriri lwa 59. It says, and they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Era ne bakuba Stephen amayinja nga waliwo okuyitibwa Katonda ng'amuyita ng'agamba nti Mukama wange Yesu funa omubiri gwange. The other example is found in Acts chapter 12 verses 1 to 2, and it is written. Ekyokulabirako ekirala kiri era mu kitabo ekyo essuula ey'12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwokubiri. Herod the king stretched out his hand Kabaka Kerode yawanika omukono gwe to harass some from the church. ng'agezaako okuyuuguumya abamu okuva mu kkanisa. Then he killed James, Era James nattibwa. the brother of John, with the sword. Ono yali muganda wa Yokaana, With the sword. n'amutta n'ekitala. The other apostle, for example, Obujulizi obulala, St. Peter's, St. Paul, St. Matthew, etc. ye omujulizi ye St. Peter ne St. Paulo ne Matayo. were killed for preaching the gospel of Jesus Christ. Bano nabo battibwa olw'okubanga baali basaasaanya enjiri ya Yesu Kristo. The disciples of apostles such as St. Clement of Rome, Abajulirwa abalala nga St. Clement owa Roma, St. Ignatius of Antioch, Ignatius owa Antioch etc. n'abalala bangi. suffered a similar fate. Bonna baabonaabona era mu kiti kimu. Therefore, the Ugandan martyrs are part of the church's long history of martyrdom. N'olwekyo abajulizi ba Uganda bakola ekitundu kinene nnyo ku byafaayo byabo abattibwa be tusomako mu byawandiikibwa. The story of Ugandan martyrs is a proof that it is impossible to suppress correct ideas. Ensonga eno ey'abajulizi ba Uganda kabonero kennyini akakakasa nti tekisobokera ddala n'omulundi n'ogumu okunyigiriza ensonga bw'ebanga ntuufu. Especially if they are anchored on godliness and humanity. Naddala bw'ebanga esimbiddwa ku musingi gwa Katonda n'olw'obuntu. Some people have tried to fight new and dynamic ideas. Abantu abamu bagezezzaako okulwanyisa ebirowoozo ebipya. However, the history has taught us that if the idea is correct and progressive, it will eventually triumph. Naye bye tuyiseemu ebyafaayo bitulaze
nti ne bw'okola ekyo okootakoota mu gaalumonde kubanga ebikolwa bisigalawo nga birabibwa ate ne tubeera bawanguzi. The teachings of Christianity are beneficial for every individual and society. Bye tusoma oba ebyafaayo bye tusoma ku Bukristaayo ebyo byonna bya mugaso eri buli muntu ssekinnoomu mu bitundu byaffe gye tubeera. The gospel helps us to cultivate a fear of God and love for one another. Enjiri eno etusimbamu okutya Mukama Katonda ate n'okwagala bannaffe. Regardless of tribe, Oba wa kabira ki, region, oba ava mu gutundu ki, and religion. oba wa ddiini ki. The fear of God teaches the believers to guard themselves from engaging in evil practices that are likely to break their communion with the Creator. Okutya Mukama kutusomesa ffe abakkiriza nti tulina okwekuuma tulemere ddala okugwa mu katyabaga ak'okukola ebikolwa ebya Sitaani ebiyinza okutuleetera okwawukana n'oyo Mukama Katonda eyatonda. It makes you accountable to the Heavenly Father who watches everything that you do. Okutya okwo kutuleetera okuba nti buli kimu tujulira ewa Mukama Katonda gwe tumanyi atulaba. Even in darkness, Christians are aware that they will face judgment for their works and actions. Katube mu kizikiza Abakristaayo tumanyi nti olunaku lujja kutuuka tugoolekeza omutonzi ku lunaku olw'okusala emisango. Here on earth, therefore, many of the evils like corruption, embezzlement, defilement, murder, etc. Wano nno ku nsi we tuli waliwo abo bannaffe abakabasanya abantu nga babasobyako, abalala babatta, babatirimbula, era awo nga beesigamye ku ky'okuba nti tebalina kuluŋŋamizibwa kwa Katonda. On the account of lack of godly guidance in people's hearts. Era ekyo bakikola nga tebalina kuluŋŋamizibwa kwa Katonda ne bakikola mu mitima gyabwe. The fear of God impacts on honesty, integrity and self-control. Okutya Mukama Katonda kukuteekako okuba ow'amazima, okuba omwesimbu, okuba nga weefuga. The other revolutionary idea taught by Christianity is love for your neighbors. Era ensonga endala ey'ebyafaayo kwe kutulaga nti y'ensonga ey'okuba nti okutya Mukama ng'Abakristaayo tukolera mu kwagala ne mu kwagala ffe bennyini ne mu kwagala baliraanwa. Good neighborhood and as demonstrated for our neighbors. Okwagalana ng'abaliraanwa. And as demonstrated in Jesus' parable of a good Samaritan. Kuno era tukusanga mu byafaayo mu lugero lwa Yesu Kristo olw'Omusamaliya. Transcends the narrow confines of tribe. Era nga kutuleetera okumanya emirandira gy'ebika byaffe. Religion. Eddiini. Race. Obuntu. Gender. Ekikula kyaffe. And class. N'omutindo. It is all embracing. Ebyo byonna tubisanga. It does not discriminate against anyone. Kitubuulira nti ebyo byonna tebisosola muntu yenna. It is on this account of this universal appeal of Jesus' teaching. Era kino kyesigamizibwa ku kusomesa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. That Christianity has been able to grow and spread every corner of this world. Era awo nga tulaba nti Obukristaayo busobodde okumaamira n'okugenda mu buli kanyomero ak'ensi yonna. The NRM's ideology is also anchored on the social sectarian philosophy. Era ne ekibiina ekya National Resistance Movement kigoberera enkola eyo eyeesigamizibwa ku butasosola ndowooza. Our socio-economic agenda
for spurring Uganda to modernity and prosperity is built on the foundation of patriotism, Pan-Africanism, and fraternity. Omulamwa gwaffe ogw'okukyusakyusa mu mbeera y'abantu nga tugitumbula era okwongera okugaziya enkulaakulana obugagga kuzimbiddwa ku musingi ogwo ogw'okubeera nga oli okkiririza mu ggwanga lyo Uganda ate nga ne Ssemazinga wa Africa omukkiririzaamu era nga okkiririza ne mu nkulaakulana. Within Uganda, we promote patriotism to consolidate unity and peaceful coexistence. Era ffe mu Uganda tukubiriza abantu okuba nga balina omwoyo gwa sseruganda within our people. Outside Uganda, we advocate for East African and African cooperation and integration. Ate bwe tufulumako ebweru wa Uganda, ffenno tukubiriza abantu okulaba nti ffenna mu Ssemazinga ono wa East Africa tukolera wamu. And this is as a strategy of guaranteeing greater prosperity and security. Ffe tulowooza nti kano kakodyo ak'okufuba okulaba nti ffenna tukulaakulanira wamu nga ogutundutundu ogunene ogusinga ku Uganda. And this is for our people. Ate era kino tukikolera abantu baffe. We advocate for unity and resist fragmentation of our people. Ffenno tukkiririza mu kwegatta mu bumu okusinga okutemaatema mu bantu. Therefore, it was wrong for Kabaka Mwanga to persecute and kill the Christian converts. N'olwekyo kyali ddala kikyamu Kabaka Mwanga okusalawo okutirimbula abantu abo. He should have encouraged his subjects to embrace the good practices and teachings of the Christian faith. Waakiri alibadde akubiriza abantu okwaniriza enjiri eyo yali ereeteddwa abantu bonna basobole okugikkiririzaamu. The impact, holiness and good neighborhood, nonetheless, the Christian faith was never extinguished by Mwanga's execution. Wadde nga Mwanga yatirimbula abantu abo, naye omusingi gw'amaanyi ogwali mu njiri eyali ebuulirwa tegwasobola kuwugula bantu. Christianity continues to grow because it is divinely inspired. Mwanga was fighting God, he could not win. Enjiri yasaasaana paka kati era Mwanga eyatirimbula abantu ekyo yakola kya bwereere kubanga enjiri yagenda mu maaso. Remember Saul, the persecutor of the church. Mujjukire Sawulo eyali naye ng'afutyanka ekkanisa. While on his way to Damascus, Era bwe yali ng'agenda e Damascus, he encountered the Lord and asked him, ne yaŋŋanga Katonda n'amubuuza, Saul, why are you persecuting me? n'amuyita Sawulo, Sawulo, lwaki ontirimbula? The Lord continued and said, Katonda n'amugamba nti, I'm Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the gods. Nze nno nze Yesu oyo gw'oyigganya, kizibu nnyo ggwe okunsamba oba okunyigiriza. And this is in the book of Acts 9:4-5. Kino kisangibwa mu kitabo. After that encounter, Saul was converted and became zealous defender of the gospel. Like Saul, Kabaka Mwanga was blind and acted out of ignorance. Oluvannyuma lw'okwoleganya amaaso ago ne Mukama waffe Yesu Kristo, awo Sawulo yasalawo n'akyuka n'asalawo okugenda n'ebigambo bya Mukama waffe. Before his death, Saint Stephen made the following prayer for his tormentors.
Saint Stephen bwe yali nga tannafa yayogera ebigambo bino eri abo abaali bamuyigganya. Lord, do not charge them with this sin. Mukama wange tobasalira musango olw'ekibi kino. And that's found in Acts 9:60. Ekitabo ky'okubikulirwa ssuula y'omwenda olunyiriri lw'enkaaga. This is because he knew that they were blind and misguided. Therefore, I ask Christians to forgive Kabaka Mwanga. Ekyo Katonda yakikola kubanga yamanya nti Sawulo yali muzibe nga byakola tabitegeera. Era Pulezidenti asaba nti Kabaka Mwanga tumusonyiwe kubanga bye yakola ndowooza yali tabitegeera. Finally, I would like to use this occasion to remind the Christians to work hard and achieve a decent and prosperous lives here on earth. Amaliriza nga abakubiriza mwenna abakristaayo okukola ennyo okulaba nga mutumbula embeera zammwe nga mukyali wano ku nsi. I urge the religious leaders to emphasize the fact that the man has both spiritual and physical needs. Era akubiriza abo abatuluŋŋamya abasumba baffe okukimanya nti ekyamazima kiri nti omuntu alina ebitundu bibiri, eky'omwoyo n'ekyo eky'omubiri. The spiritual needs are satisfied through praying to God, studying the scriptures, listening to religious and moral instructions. Ekitundu kyaffe eky'omwoyo tukiraba nga tuyita mu bwetaavu obw'okusaba Katonda, era nga tusoma ebyawandiikibwa nga tubitegeera, era nga tuwuliriza ne bakadde baffe abatuluŋŋamya emyoyo, including fasting, praise and worship. era ne mu kusiiba ne mu kutendereza. This enables the believers to draw closer to God and impact the good morals and discipline in relating with our people. Ebyo nno bitusaamu amaanyi abakkiriza nga twongera okuluŋŋamya ne bannaffe bwe tuba nga tugoberedde ebyawandiikibwa. However, these are also physical needs. However, there are also physical needs that must be satisfied in order to achieve a happy, fulfilling and productive life. Naye ate era waliwo n'ebyo eby'omubiri bye gwetaaga okusobola okubeerawo nga tuli balamu. And these include food, water, shelter, medicine, hospitals, schools, clothes, transport, jobs, etc. Byebyo byamenye bye twetaaga: okulya, amazzi, okutambula, amalwaliro, amasomero, byonna ebyetaagibwa emibiri gyaffe. In a modern economy, you cannot obtain the goods and services which are necessary to sustain your life without money. Mu ngeri ensi gyetambulamu ne mu byenfuna tosobola kubeerawo oba kweyimirizaawo n'olowooza nti ojja kufuna ebintu ebyo byonna byamenye nga tolina ssente. The first step that must be taken by an individual or a household is to eliminate a moneyless or subsistence living which satisfies only one need, that is food. Era nga ekigere ekisooka ng'otambula olugendo olwo kwe kulaba nti buli muntu akolera okulwanyisa ebbula ly'ensimbi oba okukolera olubuto lwokka ng'okolera mmere yokka naye nga tolina ssente z'oyingiza mu nsawo. Moneylessness can be eliminated by undertaking a profitable enterprise in one of the four sectors, that is commercial, agriculture, industries, services and ICT. These are the four sectors where you can create jobs and wealth. Ebbula ly'ensimbi tusobola okulimalawo nga tuyita mu mirimu egikolebwa nga okulima, olima otaddemu science ow'okufuna essente, ebyamakolero, ebyentambula, woteeri, ebyabyuma biri kalimagezi, ICT,
ebyo byebimu ku mikutu egiyinza okuleetera okumalawo ebbula ly'ensimbi. Therefore, a relevant Christian ministry is one that encourages believers to work towards achieving a decent standards of living. N'olwekyo obukristaayo obw'omuzinzi bwebwo nga bufuba okubiriza abakkiriza okukola nga bakolerera okumalawo ebbula ly'ebikozesebwa era nga batumbula omutindo gw'obulamu bwabwe. In the process of working for heaven, some of the faithful become negligent about their earthly responsibilities and thereby end up perpetuating and entrenching onto social economic backwardness and poverty in their respective families and societies. Abantu abamu bwe baba nga bakolerera ebyeggulu bagenda ne beerabira ensonga eno enkulu n'olaba nga bayimirizaawo obutali buvunaanyizibwa mu bantu baffe be tukulembera. So bwe tuba tubuulira ebyeggulu ensonga enkulu eri nti n'eby'oku nsi kuno tulina okubissaako essira. Jesus Christ should serve as an example to all the religious leaders and their followers. Yesu Kristo tumukozesenga ekyokulabirako eri ffe abamukkiririzaamu era abamugoberera. The biblical record shows that besides fasting and prayer, he also healed the physical ailments of the blind, the lame, the lepers, and the deaf. Tujjukira nga Yesu Kristo ng'oggyeko ebyokubuulira enjiri eya Mukama waffe naye yawonyanga era abazibe yabazibula amaaso, abalema yabawonya, abagenge yabawonya, bakiggala baawulira. He fed the hungry. Additionally, he earned his bread by working alongside his father, Joseph, who was a carpenter. Naye n'omunange n'abaalumwanga enjala nabo yabawanga ekyokulya. Naye ate yakola nnyo ne taata we Yozefu nga bali mu bubazzi. He worked for both the spiritual and socio-economical uplift of his family and society. Ekyo kiraga nti yakolera Mukama naye ate n'akolera abantu be okulaba nti bava mu mbeera etali nnungi mu bigambo ebyebikozesebwa. This is what all the Christians must emulate. Kino nno ffenna abakristaayo kye tulina okutwala ng'ekyokulabirako. I want once again to thank you for remembering the Uganda matters, and I wish you a peaceful celebration. President akombekereza nga abeebaza mwenna okujjukira olunaku luno era n'okujja wano nga tujjukira abo abaatufiirira. I thank you all. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. I say all this for God and my country. Ku lwa Katonda n'ensi yange. Thank you. Mwebale nnyo.